mulengera wali abamulumiriza okuba nti yazze abaguza ettaka mu Lutobazi era kakati bamulumbye bagala kumugajambula wano we tuli akumwe atulaba ekiriwo kye embeera eriwo yeeyo kugambye nti abatuuze balumbye Ssentebe Nantebe Nankya abamulumiriza nti yabaguzanga ettaka kati kubagenda mu maaso n'okubagoba mu Ntobazi. Ajjukira nti ekyalo kino Kiramba bakiraalise nti kigendagenda ku ttaka kyonna ku Mande nabweru ekyalo kyonna kakati balumbye Ssentebe bali mubooza biboozo era kyekigenda mu maaso okugwe atulaba ssaawa zino. Ampawo akimanyi naye nga ekiriwo ku ggwe atulaba kyekino. Tuli butereevu ku SOT TV tubatuusaako embeera kakati nga bweri. Nema yereese bino abantu bagenda kubanga babamenya kakati balumbye Ssentebe bamugamba watugulizaaki ettaka ng'omanyi nti liri mu Lutobazi, watugulizaaki ettaka nga okimanyi nti ettaka lyotuguza balitugobamu kakati kyekiriwo. Ojjukira nti ono y'omu ku Bassentebe abasinga oba basinze emisango emingi ku poliisi era nga kumpi buli wiiki abeerako n'omusango oba ze abeerako n'omusango ogumuwaabirwa. Ki ekiriwo kyekino kye tubalaga ssaawa zino. tulina ddagala ddala kyeyamaanyi twalina okukuya gavumenti yo yatwegaana era tekuli bannansi. abatuze bange mwasuze mutyeyo nange siri bulungi ng'omukulembeze okuva we nategeera ensonga eno. Nange siri bulungi ng'omukulembeze wammwe naye mbadde mbasaba nti eno embeera etuse mu kitundu kyaffe, nsaba nkimanyi nti mulina obulumi, nange ng'omukulembeze wammwe nina obulumi, naye mbadde mbasaba tusooke tubeere bakakamu wadde ompulirizeeko wadde ennyumba zammwe bazimakinzeeko mbadde nsaba Nema nti ennyumba ze bamakinzeeko eggulo basooke babawe warning nga etteeka bwe ligamba nti abantu babawe ennaku 21 abantu ne basooka babeera nga beetereza kubanga abantu bange babadde si beeteefuteefu nti babadde beeteeseteese dda nti balina okugenda. Tetusobola kujemera amateeka ga gavumenti naye abantu baffe bano baagula balina ebiwandiiko byabwe. Mbadde nsaba batunuleko mu nsonga eno, ffe ng'abakulembeze tufunye obuzibu, y'ensonga gye nsaba gavumenti yange. Gavumenti ekwate ssente zasaba abatuuze. Basaba ne bagabo
bufu nnyo abantu bagamba nti ate kibasuseeko jjukira nti buli gye tubadde tuyitanga abatuuze bagamba nti aba LC abazze bagenda maaso n'okuteeka endagaano ate ku ttaka lino bwe baali bayisaawo amazzi erinnya Muwada Ssematimba Chairman LC tunze ntwala omuluka gwa Nabweru South ekyamazima nga kyekituufu mukama waffe President Museveni Government Constitution y'eggwanga egamba nti omuntu amala wantu emyaka 12 oba yeesenza mu butuufu oba yeesenza mu bukyamu omuntu oyo bw'oba omusengulabo omuliyirira era mu bbanga eritannaba kuweza mwaka World Bank yasasula abantu b'omuluka gwange nga bayisaawo oluguudo olupya olwa World Bank baakamala okusasula abantu basasula Buganda Land Board ne basasula abantu kinnoomu abantu balina endagaano zaabwe waliwo endagaano eziri mu ofiisi yange za 1954 nga mukama waffe His Excellency yajja 1986 ne manejja 95 kitegeeza nti waliwo ebibanja by'abantu ebiri mu kutwalibwa nga gavumenti tetudde n'abantu naye tetuwakanya bibanja ebyo kubitwala singa gavumenti ejja n'etuula n'abantu eriyirire bwe kibeera nga kitongole kya NEMA abantu basenga NEMA teri mu Amerika NEMA ebaddewo ffe ng'abakulembeze siina bawundale za NEMA yonna gye mmanyi nti yeeno bwe bagamba nti nno batwala abantu kyandibadde kirungi Nansana Municipality chairperson wero situno wa wanu ne mmanya abantu bameka be bakosa mu luka gwange naye tetuyina bawundale emmoroka ejja etambula emenya eno n'emenya eri tetuyinaamu kusasula abantu amazima ga Katonda mu ggulu ensi yaffe ffenna mukama waffe His Excellency tetukuwakanya kyoyagala ne tusaba ekitongole kya NEMA kiyimirize byonna ebikolebwa tumale okutuula nabo abantu bano tebalirwedde kulemera wansi era nga bwe mwajja oluguudo olwo ne mulwisawo ne mubasasula ku ssente mukomewo mwasasulira ki oba ettaka lyali lya NEMA lwaki ssente tebaziwa NEMA n'olwensonga eyo njagala kubasaba nti tubeere bakkakkamu naye gavumenti guno yagweteebye tujja kubasuubiza ntujja kuyingira ekkooti naye eyinza okuba leeti mbadde nsaba mu luka gwange gavumenti esasula abantu bagiviire mu mirembe nsigadde ndi Muwada Ssematimba chairperson wa Mowero Situ embeera bwetyo bweri wano Nabweru jjukira nti babawadde ennaku 3 ekyalo kyonna kigenda kubanga kisendebwa akati y'embeera kakati eriwo abatuuze bagamba nti abakulembeze baabwe ate balina okunnyonnyola ki ekiddako era ekyo kyekiri wano wetuli ssaawa zino abantu batabufu nnyo abamu bakisa ku ssentebe nti endagaano zino yagenda maaso n'okuziteekako omukono ezaguzanga abantu ettaka wano embeera yeeyo eri wano kuggwe atulaba ssaawa zino nze ng'omukulembeze wa LC1 erinnya lyange yenze Nankya Dorothy nga ndi chairperson wa LC1 ow'ekyalo kino ng'abantu wala abakedde ne bannumba ewaka sibanenya balina obulumi ng'abatuuze bange nze kyembadde nsaba gavumenti yaffe gye tuwagira gavumenti ebeeko kyekola kubanga olwedde babataddeko egundi nnaku 3 naye bandibadde babawadde 21 days kitegeeza abantu basobola okweteekateeka ne tumanye ekiddako kyensaba balumirirweko ku bantu sobola kuwakanya programu za gavumenti naye nsaba bafunemu omutima President Museveni manyi binajja biraba agambe ku bantu bannema abantu bajja vaawo naye bagende mu mirembe abaana ensonga ey'okubiri bano abantu be bagobye be bamu be yasalawo tujje mu bwavu be bafunye sente za parishimodo be bafune sente z'emyoga kati ebintu babimenye amayumba bagenda gamenya balina looni za banka kitegeeza ebintu bingi yandibadde abawadde obudde abantu ne beteekateeka ne basobola okuba nga bamaliriza puroguramu zo embeera yeeyo eri wano tuli Nabweru abantu babagambye nti ennaku 3 zibalina okumala ku ttaka lino ate babeere nga balivaako kati ekyalo kyonna akizze ewa ssentebe bamugamba nti byalingawo ng'oliro ddawa
wasasula abantu b'okunozana okuyisaawo nozana mwaka gwa 2003 ne wasula abantu b'okumwala okuyisaawo omwala ne wasula abantu ba suweji okuteekawo suweji singa kibadde ekifo kya nnema singa yabagoba bugobi ekyo ekifo ky'abantu buba bubbi buli mukulembeze akwata ekitabo ekitukuvu okulayira okuba ng'aweereza abantu okuuma abantu n'ebyabwe si kubba. Ennyumba yammwe bagitaddeko laama? Zonna ziriko ekisa okuva ku ya jjajjange okuva ku ya mmange neyange mwendi nyina endagaano banguza buguza mbaddewo emyaka 10. Nema yabadde ennaku 3 mugenda kuzzaako ki? Tugenda sigala we tuli oba batutta batutte kuba bazze kubba na kutta kuba tugenda kumanya ennyumba gy'otaddemu ffe okuba mulimu omwana omuntu atasobola kwogera kuba ennyumba osolekamu omwana n'ogendako mu katale ogenda kudda nga amaze oginyigamu kifo okwo onamanya otya mubaddemu omuntu mwotayingidde kuba wedda ndi eri mu maaso ennamuŋŋoona banyigabunyiza ennyumba kitegeera obubbi bwe twakooye gavumenti yeewaayo kuweereza muntu naki nabyabwe. Tweyanziza nnyo maama nkulaba n'ebipapula byaki? Kulaba n'ebipapula tulageeko bya Buganda Land Board. N'ebipapula bya Buganda Land Board era ne busuulu njiwa ndi ku ttaka lya Kabaka kati bajja batya ne bansenda obusenzi bwe batyo nga sisasuddwa nsasula busuulu njiwa buli kimu kiikino kiraba kati simanyi lwaki batusenda nga tebatusasudde ne bw'obijjaira bateekako obuteesi ki ipapula tebaagala kumanya bali ku mudumu gwa mmungu naye nga tusasula tuli ku ttaka lya Kabaka zo zonna bintu bya Kabaka bino nze ndi ku ttaka lya Kabaka kiraba busuulu njiwa buli kimu nkiwa era empapula zizino kati simanyi lwaki batusenda bwe batyo oba baagalawo batusasule mu buntu tetujja kulemerawo tetujja kulemesa nkulakulana ya gavumenti naye batusasule osobola gama muntu timuwadde ennaku 3 nagula emmengo nasasula n'enkaaga n'enjiwa buli kimu nekikola kati lwaki onsenda bwotyo ennaku 3 imagine gyekiri ekyo tuli banyiivu bwe baba baagalawo tetusobola kulwanyisa nteekateeka ya gavumenti naye batusasule tubaviire mu buntu bwe bagamba nti tewaali waffe ssentebe yatukolera endagaano nga tugula kyekisinza otuleetawo yandibadde yatulwaniridde dda kubanga bwe twali tugula yeyatukolera endagaano n'atuwa empapula ezigenda ku Buganda Land Board enakkuule ne tusasula kwe kwekalakasa kwe tuliko si mu bubi naye mu buntu lwaki batumenya twagala bwenkanya twagala bwenkanya